Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwasuze mutya mwasiri mutya nze Nurdin Ntege mbabuuzaako ne mbagamba mwebale kuba abalamu mwebale kugoberera nsonga bwe tugenda maaso kati kalulu ke kagenda maaso mu ggwanga erya Uganda teri kirala bibaamu ebitonotono but so far so good. Museveni abaddeko eddokoro Kyagulanyi Ssentamu akyatalaga ebitundu bya Busoga nju ku nju ayagala kalulu. Ekyewuunyisa abantu ne gundi bamulaba okufa Nandala Mafaabi nali munyomye naye ssebo gy'alaga bakuba nduulu. Nandala gy'agenda bakuba nduulu. Muganda wange Munyagwa akyali mu Kampala naye agambye bw'anaalumbeeye kinajja mujja kiwulira. Naye byonna nga bimaze okuggwa kaadi za Nuupu zaamala okugabwa ennaku 2 emabega oba lumu n'ekitundu. Mu kugabwa wano obutakkaanya bubaluseewo. Merifuya bya Namulindwa agamba okufa n'obutanyagwa ab'eggomba mumulabiranga ddala tekisoboka kubanga abantu be baamusaba yali akyalina bulala ne bamugamba komawo gwe mwana waffe gwatumanyi najja n'omuma kaadi. Rain Erubaga agamba nti struggle tagitegedde. Omukulu Aloysius Mukasa naye avuddeyo agamba ekigenda mu maaso mu Nuupu takitegeera nga kijja kitya. Ate ew'omukulu omubaka Sseggona okuva lwe bamumma kaadi ya Nuupu kati atalaga nju ku nju nju ku nju nju ku nju kino na kiri atuuse n'okugamba nti obwetoowaze bwaliko tamanyi Nuupu ebadde eyagala emusiima etya like tamanyi bwetoowaze bwe baagala humility obukakkamu obuntu bwayolesezza okulaba nga ekibiina kya Nuupu kibaawo newankubadde mu mutima gwe abadde akimanyi nti in one way or the other abadde wa kiraasi ya waggulu naye nga akkiriza n'atuula n'abantu oluusi abatandisaanidde okugeza. Agambye nti baamutwala ku kitebe ne bamugamba nti alina abakulu omuli Bawalukagga, omukulu Magoola n'abantu bangi abaali bayagaliza ekifo kino naye nga bw'abateeka ku minzaani his CV a master's degree holder mu mateeka and first class, his wealth of knowledge and experience in this business vis-a-vis the people he's contesting with weba aspiringira okubeera ba MP ba Busiro East nga kyeragana bulwatu nabo nga bwebabuuza nti ebyaddala gwe ne gundi ani asaanidde okuba omubaka. Yatuuse ne ku tuni ejjayo amannya abantu abazze bakiikirira Busiro East nga bantu ba muzinzi. Omu yali kapiteeni, omulala yali chief accountant, omulala yali ani paka yero yajja n'abuuza is Busiro East changing for better or they just want to change faces? How can you explain this to people that you are leaving out Medard Lubega Sseggona, a man of experience, quality, with a special brain, what we want to write a brain power? That is the kind of a man who got wogerako with the Walukagga. Naye abalonzi bo bagamba ki? Abalonzi ba Busiro East bwe babuuza ng'ogyeko okuba n'omusajja of quality bagamba oluusi kale bakiikirirwa bakiikiridde nga bwe balina okukiikirirwa obadde mulungi mu parliament nga bo nga tebagira, because their rumors on ground they had opted for Magoola. In fact mu picture gundi teyaliimu Walukagga, mu picture mwalimu omwami Magoola. Omwami Magoola yali weefuddisa amanyikiddwa ne the other time yajja almost oba gundi yamusingako obululumeka Magoola najja rumor has it nti yatwalayo ne ku ssente ku kitebe
bw'amala okutwala ssente ku kitebe ebingi byaliwo naye ebyambo bisigala byambo. Nina omwami gwe nabuuza n'aŋŋamba, ne mugamba oyo n'obujulizi, n'aŋŋamba enguzi ate bagigabira lisiiti. Enguzi eba nguzi, kyojja mu biro kiba kyojja mu miro, nekijjawo fakiti nti oli aba yakikuwadde. Bwe bimala okubaawo ne tugenda ewa Nyanzi wano Kawempe South. Nyanzi avunaanibwa, wafunye otya kaadi mu Kawempe South? Oli weeka mwoca, lwaki oyagala okukiikirira abantu b'e Kawempe? Nyanzi n'ababuuza, nnyina etteeka lyemmenye. Abantu bangi buli omu akkirizibwa okwesimba wakola ki, wayagala. Ekisooka, ekitebe kiri mu Kawempe, mukitwale nti ago maka gange, ekitebe kya Nuupu. Bwe kiba nga ge maka gange, awo mba mutuuze wa Kawempe. Abatuuze ku Nyanzi ye Nyanzi kaadi zaakagabwa wandizeeyo wandifunye woolaga abasajja batabuse. Abasajja batuusizza olukiiko lulamba ku Nyanzi mu Kawempe South. Saagala weewakane kankuzanyire sitoola ennamba mu bujjuvu bwayo. Ebitabo ebitali byakwogerera oleeta ebitabo ebyokugatirira wulira ekisooka bamuvunaana bwe teyasoma. Omusajja oleka omuntu ebitabo ebitali byakwogerera oleeta ebitabo ebyokugatirira ebyo bibadde mu Kawempe South olwaleero. bino byonna tubyogera lwa bulumi. Akabonero egenda kuba manvuuli ku pulezidenti kubanga ffe ensi tugikola ki? Akyali baffe bafudde, mwe mwina bye mutamanyi. Bino kambyogere chairman omu akyogeddeko kitono. Nze Frank Senteza nakula naye. Bajjanga abato nali musinga obukulu ajja kubbiri awo bakanika. Babajja. Mukubajja for ebiseera ebyo tulina Kano Dr. Kizza Besigye. Abaana batuwagize bajja. Abaana baali real mu struggle. Bafa bagenda. Naye gwe osozimba monarchy chairman Nyanzi ne banno. Ozimba monarchy okutte muwalawo. Mwategedde kye yakoze. Yakutte abooluganda abakona ab'emikwano nga Salego tukola ki? Yakutte muwala we kubayita Namagembe Nyanzi Liz n'amuwa mu Lukaatu, yabadde mu Lukathiri e Makerere, n'akwata mutabani w'omu. Maakinga nti Nyanzi yakutte dynasty ye. Kankudiremu bakutemera kiki yakoze mu bwa kansala wano obwakaggwa. Wulira yakutte muwala we kubayita Namagembe Nyanzi Liz Namagembe Nyanzi Liz yabadde mu Lukathiri e Makerere, mu Lukathiri Makerere. mutabani w'omu Oshe n'amuwa yamuwadde kamokyawani, yamuwadde gy'ataasaba gy'ataakola ki, wajja kuvetingi ngwagala walala n'olwokuba wali aliwo mulungi talina kyakola n'akuwa kakati bannange badde mbasaba n'awa driver we Makerere tu n'akwata omukyala eb'eggomba bonna n'abaana. mwategedde ebyabadde Eggomba sijja bikola ki? N'Eggomba waliyo obuzibu. Byonna tubyogera lwa bulumi. Wabula ewandiikiddwa bannakawempe South ng'abantu Wulira abasaba ekiwandiiko tabamiruka agende abakiikirire mu palamenti ya Uganda atuuse amaloboozi gaabwe era nga be bantu balaba. Wuliriza Dr. Roy Sembogga bannakawempe batudde. Eno singa ofunye omukisa oba nkolage ku bifaananyi n'afuna akadde budde tewali obudde buyise. Waliwo abantu nga 100 batudde bagamba baagala Dr. Roy Sembogga owaabwe kuba muyivu. Wulira enduulu. Bannakawempe South bagamba Dr. Roy Sembogga yadde n'ayingiddwa teyafunye kaadi y'ekibiina, yammiddwa. Ate nga ffenna tukimanyi bulungi ti Sembogga y'omu ku abo empagi Sseddugge ezaatandika ekisinde kya People Power. Tuli mulembe ogutambuliza ebyobukulembeze byagwa ku national level era nga print season records kweziri ku social media. Bw'ogenda n'okebera track record ya Sembogga Roy
okuviira ddala nga kyali president we Makerere gye twogerako nneeri mu Kawempe South bwe bamu kubatandika ekibiina era ffe tugamba mukama waffe azzenga akitugamba lunye never be loyal to any political party. Never be loyal to any politician, but be loyal to the idea and the cause of Ugandans. So, eddoboozi lino liddoboozi ly'abanna Kawempe South nga bagamba ekimala kimala kye kiseera Kawempe South akwatagana nabo alinatinga nabo nga teri mulala bwe bati nno bwe baali ku gundi ne bongera mu bbaluwa muno ne mukazi we Bashir ne balyoka bamuwaanawaana ne bamupakira amaanyi g'abantu n'omala omubasuulamu kati Bashiru Kazibu owaabwe agenda okwogera ensonga z'abanna Kawempe South ensobi bwe Roy Sembogga n'aleese emirundi gyonna ffe kennyini ffe tubaako ekikyamu kuba Kawempe South ebadde emanyikiddwa okurepresentingibwa abantu abatali banna Kawempe naye ku luno Katonda atubiseeko akasubi omwana owaffe awuliriza obulumi bw'abanna Kawempe yasomedde mu Nyanzi olina buzibu ki Kawempe ng'omusawo ke kaseera banna Kawempe South njagala owulirize bulungi ate ng'eddoboozi si lya bukyayi wabula ddoboozi lya nkyukakyuka wuliriza bulungi Uganda enkyukakyuka ketandika wuliriza kati chairman w'ekyalo yabikuttemu temugenda kufuna ku ssente ziri batulimbye ebbanga ddene ffe tetulya ssente babagyeyo nga bali obuwumbi 8.5 tebakiganye era nakati babadde bali ku 2 yagenda mu iPod kulya 7.5 kitegeeza ebintu birimu okufuna okulya ssente naye batulekera omwana ow'oku kyalo omwana atembete ensonga tewali nsonga lwaki tumuzibira ekkubo omusajja oleka omuntu ebitabo ebitali byakwogerera oleeta ebitabo ebyokugattirira tubeere siriyasi ani alina ebitabo by'okugattirira n'ebigambo ebyo n'ebigambo muzeeyi ono yabadde mukaawomu Are you looking for a designer for muzeeyi your yabadde home mukaawomu project? naye It's not easy to find the Nyanzi ideal ng'omuntu designer. Don't alina worry, buzibu ki Billmust is here to make your search easier. Nyanzi Billmust ng'omuntu alina buzibu ki kambuze kale ku vetting committee mwasinzidde ku kyokuwa Nyanzi bamuwadde lwakuba oli bw'anaagamba nti bamuwadde lwakuba muganda wa mukulembeze nga mugamba nedda waliwo abasajja baddokita balamba nno waliwo inginiya nina omusajja wange looya erinnya ndyerabidde weekawempe abadde kansala Makerere naye abadde yeesimbyawo nga bonna bwe bateeka ku minzaani n'Nyanzi ebyaddala bw'onoonya waayitirawo ebyaddala nga bw'onoonya Nyanzi waayitira mu kakumunta ng'ekyamaanyi kyalina nti wa Luganda tozaalibwa Kawempe tebakuyise lwaki ogendayo kugamuli awo mwegabidde akakundi kaagaye gwe genda wano gwe genda wali muyinza okiyitako olwaleero naye bigenda kukozesebwa against you one day ekyo nkikuwanga assurance nudini ngenda kwogera ng'omubi olwaleero naye nkugamba mu myaka nga tuli balamu oliwulira ensasagge eyogerwa ku kintu kino nti ekituufu abantu ekyo baakyogera ekintu abantu baakyogera onaayiza otya naye omulaba era talina kirowoozo kyaffe kyonna kye yatwala ng'abantu mu Kawempe South naye olwaliwo tugamba wulira kye basaba Roy Sembogga bwe tumanya azaaliwo wano mu Bwayise 2 omuluka gwa Bwayise 2 ewaba awaka we tuli olwaleero nga tuvuddeyo nga tugamba titumusaba oba sebo abantu bazze na mu maka gaabwe engomba y'ekibiina egamba ate abantu bangi people power emanyi g'abantu NUP kitegeeza National Unity Platform kyekibiina naye ng'engomba egamba people power Our kati power. amaanyi g'abantu agala okugalaga nga tutwala Sembogga mu palamenti nga tumugamba nga kyeyesimbawo era nze kyengenda okusooka okukola kutta emitwalo 5 oba nasobola kusonda bifaananyi oba nasobola kwewandiisa abantu nno bakaawu naye nga kyekisooka
Roy Sembogga oba yabawaaki simanyi. Abatandikirako nga tumugamba tetwagala yeekwase tebatasobola kwewandiisa oba talina ssente. Kadde emitwalo 5 mu bbaasi eno Dr. Sembogga atandika. Dr. Sembogga nno ebintu ali siriyasi. Mwami Nyanzi wandyetonze. Ngenda kutandika n'akagero. Wulira. Bagamba atyaddingana amawolu. Naye ffe abantu b'e Kawempe House tuddinganya amawolu tuzimbye buzimbi mbuto. Wulira. N'olw'ensonga eyo basebo ne bannyabo Dr. Roy alina emmere eyo kya ssaawa zino. Dr. Roy alina fresh food gye tugenda okulya olwaleero tukute embuto zikendeere bannaye tuli bubi. Kawempe House tuli bubi. N'olw'ensonga eyo basebo ne bannyabo ffenna wano tuli ba agenti ba Sembogga. Tuddayo ku gulawundi kunoonya kalulu. Buli ali wano agenti wa Sembogga. Nyumba ku nyumba, muzigo ku muzigo, dipo ku dipo. Ekiri mu Kawempe South. Kaakati mukadde waffe Nyanzi. Ekiddako sikimanyi. Abantu bagamba ekimala tebamanyi. Kanonye wano ku Hajati bamumpulire yekyagamba. Wano gwange muganda wange tulya naye tunywa ffenna naye talina bantu kuki ku gulawundi. Naŋŋamba nti obulumiro oyo bwayiseemu nange bwekoze ki bwetuseemu naye mbadde nsaba tukkirize byonna ebiriwo kale tugiwe kaziwe Bashiri yali kuki ne tukkiriza ne tumugamba mukama waffe ye tukkiriza byaliwo bagiwe kaziwe Bashiri naye era ffe ng'abalooyi tusigale tumatidde kikola ki kigenda mu maaso naye nga kituufu naye ennaku kula nti tukola ki tetuliiko 221 kati tubuuza ku 224 batugamba ki tulawundi tetuliiko era ffe twebuuza ng'abantu nga ffe ye omwana waffe Dr. Roy kiki eyakola ku NUP abantu bababuuza babakola ki? Eyo nvuddeyo. Ebyo nvuddeyo. Nkuzaayo ewa Medad Lubega Sseggona. Medad Lubega Sseggona final akkiriza agenda kujjanga independent. Yagambye alina olukiiko lw'abataka ebudde eyo. Abataka batudde ne bamugamba toyinza kuleka kitundu bwe kiti ekibaddemu ensa ate okiteekemu. Kati kiki Sseggona kyagamba kyeki? Agambye nti ekizibu ekyajja mu ggwanga bateekawo minimum qualification senior 6 or its equivalent. N'agamba olwo buli muntu n'adduka ono n'adduka ono n'ava eno n'ava eri. N'agamba naye gwe tolaba gwe toyawula oli ne mugamba nti nedda Walukagga asaavinze nga mmeeya. Nambuuza n'akola ki? Ne mugamba Walukagga abadde ayiiya ennyimba ez'amagezi ezibuulirira Emmengo Sseggona gye yava. Walukagga abaddeyo n'aŋŋamba ebyo birala n'owa P5 ayimba n'owa P2 amateeka gaba mateeka. Ne mugamba kati gwe Walukagga oyagala jjeddi osaavinzeeko ttaamu ezisukkamu 2 ekyo kimala. Oyina ttaamu 3 abantu be Busiro East oyagala bawaaki ekitali kino kyotabawadde. N'aŋŋamba abantu be Busiro East oba tebanjagala oba tebansiimye kyangu nnyo nze nnyina kiraasi yange kaŋŋende mu kalulu. Ne mugamba engeri gy'oli w'amateeka lwaki tokkiriza nti wagenda mu kukola ki mu kwegezaamu lwaki towummula? Emu ku byayogedde biibino Sseggona. Question 1. Wulira. At how many degrees can a fever? Kadi
ekyobutampa kaadi mu assessment yaabwe sibasambidde bulungi balina bye baagala byesisobodde kukola ebimu bayinza n'okuba nga tebabimbuulira nga byabalema okucommunicating ne batabimbuulira but for me from the bottom of my heart I am okay. Saagala owulira ono yali Nambooze nja mubaddiza Nambooze wanudde owulira ki ekyagobezza Mpuuga ekyamizza kaadi Medad Lubega Sseggona owulira Pulezidenti wa Nuupu addako ajja kuva Busiro yenze obanga kuddiremu Kyagulanyi bw'anaamala okukola ebisanja bye bibiri bye twakkanya Pulezidenti wa Nuupu addako ajja kuva Busiro yenze ye gundi amwogerako ki wulira Bobo nkyayoyera ku omanyi ayukiza nnyo amalala bw'ati apitawaye jangu owulidde ayogera CV yange ku mmeeza abamu ne bayomba naye nga kati nataddeko eya munnange naye awo we tuli I am okay. Tell the world that I'm okay. Era saagala muntu ansaasire bwe kibanga ekyakoleddwa si kituufu basaasire eggwanga ab'e Busiro balina standards ze basetinga wulira ababaka abazze bakiikirira Busiro East opime ne Walukagga okusinziira ku mukulu Medad Lubega Sseggona standard za Busiro East zibadde ki di tiimu ezeesambirwamu abantu of quality who is Walukagga Medad Sseggona abuuza Busiro East mugitwala maaso mugizza mabega wulirawo wano CV yange ku mmeeza abamu ne bayomba naye nga kati nataddeko eya munnange naye awo we tuli I am okay. Tell the world that I'm okay. Era saagala muntu ansaasire Sseggona bwe kibanga ekyakoleddwa si kituufu basaasire eggwanga ab'e Busiro balina standards ze basetinga awo kwata pen babaka baabwe mu kinaana balonda ow'ekitiibwa P.K. Sengendo an accomplished accountant oyo yali accountant mu 93 balonda Captain Abbe Mukwaya okubakiikirira mu Constituent Assembly. Captain Abbe Mukwaya nali ndi mu ssomero standards ne zibeera set mu constitution nti omuntu atukiikirira ateekwa okuba nga ayina kale ekitandikirwako senior 6 oba its equivalent kakati abantu baafuna ekikemo ekyokudduka emisinde wali olidde ku kyalo kye bayita Ttakajjunge ne batandika okusatirira empapula ne bayungayunga empapula nze bwe ngatta zino zizitowa kino zizitowa bwekiti era ne balowooza abamu nti ab'e Busiro bajja kutambulira ku ekyo abantu abaddamu okukiikirira Busiro East oluvannyuma lwa Captain Abbe Mukwaya were accomplished professionals. Dr. Timothy Mutesa Asira, Dr. Mtendeke. Dr. Timothy Mutesa Asira. Mike Kenneth Sebalu yali achali a master's degree holder. Roza mchala Nakawuki najjanga lawyer akola ekisanja kimu nadduka awo Sseggona na nenzija mpaka kati nange ngezaako okulinnya okujja mu ngatto z'abansooka with a master's degree mateeka kakati bw'ojjako ekyo ne tuba nga tugattamu ebisaanyizo ebirala obuweereza obwesimbu obumanyirivu taken ku last minute ekyasaliddwawo ku ssaawa envannyuma kyasaliddwawo abantu abatatamidde bwe ndowooza so bagambe ndi okay ebirala nja byogera enkya nga mmaze okwogera n'abataka alina olukiiko lw'abataka omukulu alina olukiiko lw'abataka Sseggona lumugambye ajje yeesimbewo nga independent
bo tebayinza kukiikirirwa birerya ku musajja engeri gy'afaananamu CV ye bweyimiridde nti baagenda mu kakiiko akasunsula n'akuba CV ku mmeeza n'abamusunsula ne bamugamba kino kiki ate eno yeeriwa abasoma bino be batya nga ziri kuliziyiika n'amugamba n'abagamba ati mwagala ndete ya buyimbi ze siri muyimbi yiino saakola mucaka nti ye CV gye ndeese yenze ono naye abantu babadde awo bali awo bagamba nti oba Sseggona tazze bandireese at least omwami Magoola ono yali weefudde abadde musajja musaala ze yeesimbawo naye ali accomplished bw'omuwuliriza bw'ayogera bw'akola kinga paalamenti bw'eba etudde kyekyo bwe nnemeddeko ne mbaga walukagga naye aweewa omukisa ne baŋŋamba bamukwase komiti bamukwaseyo kwega bajjewo Sseggona babadde bamuweyiye oli nambuuza nti Sseggona bwe yali tannagenda mu paalamenti obwo obukiiko bwali butuulako baani Sseggona bwe yali tannagenda mu paalamenti obwo obukiiko bwali butuulako baani kaakati ensasagga eri awo babuuza abantu kaadi zino mwazigabye musinzidde ku ki bantu bawaana mukulu oba bantu basobola kubeera mu paalamenti oli nambuuza nti gavumenti ereese ebiteekateeka ebizibuzibu Sseggona ne Walukagga ani asobola okukuba gavumenti mu mateeka oli nambuuza nga amateeka ki Sseggona gaasuuzizza gavumenti ekyo biba bibuuzo nno nga amateeka ki Sseggona gaasuuzizza gavumenti oli nambuuza emisolo egigenda mu maaso mu paalamenti oba togiraba Sseggona tabaayo abaana ba Nuupu tebali abaana b'opposition tebali mu makomera Sseggona tabadde mu paalamenti ne mugamba nedda agezezzaako kyagezezzaako oyinza okulaba n'abasibe ne mu Amerika gye bali nekijjaawo nti wabaawo omuntu kyagezezzaako naŋŋamba okimanyi bulungi nti 2021 Kyagulanyi kati alema okulabikira ku baloti ng'owa Nuupu ani yateeka Nuupu mu mateeka Walukagga yali mufu teyali wa Nuupu kuba ne Sseggona yali tanneesimbawo ku bwa MP naye yavaayo n'akozesa ofiisi ye n'akozesa amaanyi ge ebibuuzo bibeerawo awo gwali eyo obiraba otya so nga nkuwunzikira nkugamba nti omukulu Nyanzi ku byempulidde mu Kawempe tukolereyoko olulumba lwe olusooka tulabe oyinza ateesimbyewo asinga funayo ekikuluma ogamba oli bize funayo Nyanzi ekintu ekikuluma okifuule bize oyinza okuswalira Kawempe nga gwe wekka opposition yagwa mu Uganda wagwa omulundi guli mu Kampala wekka gwe yagwa mu Central ku bwa MP gwe wekka yagwa ku bwa MP n'ogamba baakubba kati ogenze Kawempe tebalinze kubba bagamba nedda b'opposition bano bagamba ekimala Nyanzi Fred Kawempe kaadi baakuveetinze wasinze banno muki abantu baagala kumanya wabasinze muki era waliwo aŋŋambye Roy agamba babatimbire ne results babalage yagudde kuki wabasinga muki ne bamugamba babagayimuddeyo mu abalina okwemulugunya lwaki mubitadde ku kyalo nti ate osobola okwemulugunya nga atuuze kooti ate ye yeewadde entebe ate gy'ogenda okulamulira katumuteegere eno gy'atalina maanyi era bba abantu b'e Kawempe bagenda kulondera ku kibayita people power si Nuupu bagenda kulaga Nuupu nti waliyo ate people power eyaddala Kawempe South Nyanzi Fred amaloboozi nga kuzannyidde Kyagulanyi Ssentamu kano kagenda okuba akantu k'ogenda okwejjusa lwaki kakoleddwa gw'obiraba otya Nurdin ayinza okuba yakutama ebyo bigambo bibadde bya bannakawempe Nurdin ayinza okuba yakutama
ebigambo bya Sseggona n'abantu ba Busiro East abeesibye ku Mukulu Magoola oba Walukagga oba Sseggona gw'olaba ani asaanidde. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Njagala basiibulira wano mbagambe mwongere okusubscribinga, share, comment gw'obiraba otya. Nze Nurdin Ntege, tukwatagane ate olundi. Mweraba.